abali absent without apology tebateekebwa ku record eba na alignment ya collective responsibility ku nsonga esaliddwawo. So ababaka abatabaddeewo nga tetumanyi lwaki tebabaddeewo, naye ng'ate abamu tubamanyi lwaki tebabaddeewo kubanga enkola yaabwe tugimanyi, si kipya gye tuli. Mwami Lwanga eyali ow'Enjeru, mwami Kagabo eyali ow'e Bukoto, mwami Kazibwe Bashir Mbazira muganda wange oyo tabaddeeyo mu lukiiko, Tebandeke tabaddeeyo, tebayitiddwa bayite buli muntu yayitiddwa kakati bayita ku platform ya buli omu because Lwanga leero atugambye kati gwe oyagala twala kigambo kya Lwanga nze mwogezi w'ekibiina bayitiddwa. So mwamuyise n'agaana okujja because he's on record leero ng'atugamba nti ye teyayitiddwa okubeera mu Lwanga takyali mu caucus ya NUP. So temwamuyise kati anti gwe kyondetedde okwogerako tali mu caucus kubanga ffe buli muntu ali mu caucus afuna invitation. Naye olw'okubanga ye yavaamu n'agenda atambule kiri buli wamu okitegeera kubanga media ennaku zino tekoma ku abalu agenda mu pigeon hall nedda ne ku internet ne ku WhatsApp. He says he was removed that yagibwamu forcefully because forcefully is no longer our MP. Ate size wano discussing Lwanga. Okay, so kakati twagala kufuna bulungi waiso gwe mwogezi w'ekibiina anti tojja bumba. Just listen to Honorable Lwanga leero ng'ayogera. Let me speak. Just watch this. You read the word. Ngitegeeredde wano ng'ongamba nti eriyo NUP parliamentary what? Caucus. Saagitegedde siina alert yonna gye nafunye because I'm no longer a member of NUP platforms zonna banzijjako era mu kulaba okwange ndabanga gye bayise leeti bakiyita kizimba kimaze okusamba eddagala. Ababaka nga aba National Unity Platform tuli abasinga majority tetuli basanyufu era ffe ababaka abavaayo ne tuwogera ku biki ebigenda mu maaso mu National Unity Platform ffe bayeesu b'abalala naye ababaka bangi nnyo batudde ku maggwa i National Unity Platform kuba obukulembeze bwa National Unity Platform bulimu ebituli bingi bwakibogwe nnyo. Okay, oyo Honorable Jimmy Lwanga owa Njeru amulidaga nti yagibwamu emikutu gyonna communication kweyita amawulire gammwe mwamukuulamu amawulire gammwe ge mwalipooti nze kati gayinza okwetonda kuba gagambye nti baaganye okujja wiyagamba abadde abuyaana kujja mwenyini guubirese akugamba nti banzijjamu tebampise kyokka mmwe mugambye nti baakoze eki bajeemi gwe tuwe ekituufu mwamujja mu mikutu gyonna yakugambye nti baamujjamu naye tuli ku discussinga meeting okay akugambye nti baamujjamu naye yandyagadde okola ki ogenda so omutwe gwe mwakubye gugamba nti baaganye guba tegukyakola kuba ne gwe mwalese yennyini yabadde akugamba ndekono bali simanyi nsonga zaabwe wuliriza Tebandeke nabo mwabajjamu bali simanyi nsonga zaabwe ate size kwogerera bali ate ono babedwani olukuŋŋaana abedwanika tabaddemu abedwanika tabaddemu abedwanika okimanyi bulungi nti etteeka erifuga abaka ba paalamenti memba wa paalamenti bwakyuka si mu mwaka ogusemba n'akyuka kati nga webuga nti yakyukamwamujja platform zonna kitegeeza nti tekyali mubaka so aluzinga ekifo kye kati anti ffe munnange tulina bye tuwa amakulu kakati mwe mwenyini kyendisikasinga ababaka 38 batendinze abatatendinze be bano nga abamu bakulaze nti tebayitibwa abalala tebadde na apology abalala essimu zaabwe zaavaako tetunababawuliza kakati 17 babadde abamu bali Dokolo abalala bali bweru wa ggwanga kubanga no meeting notice yabadde yaggulo era bonna babadde ne apology ate nsamba ali Dokolo
ati bwaba avudde meeting ebadde ya sawa kati kugambye ze kugamba so 17 had an apology which is on record and Honorable Mathias Mpuga tasobodde kujja olw'ebizibu ebiriwo ebyokuba nti waliwo emiliyoni 5 ezabbibwa mu ndyanga y'abannansi so eziyinza okuba kubanga tetumuwuliza temukyayogerezaganya ne Honorable nze ndudde omuwuliza ng'omuntu so nze nteebereza kuba tabadde with apology abadde without apology kati kuteebereza Abedi Wani ku lukiiko olwo ate dde olumusinzisa n'emisango mingi lumusingisiza emisango mingi omuli okulimba n'okuwaayiriza bwe yali ku platform eno ya NBS wadde temwamuyimiriza nga mulina ebiwandiiko bye NUP yagamba nti Mickey Wine ali omu kubali ku NEC era ne basekanya abagezi abaali wano ne beexchanginga n'ebigambo nga bwe batera okukola ffe tudde eri ne tusirika ne tubaga bano batugamba nga bulijjo nti bagezi n'ekyo ekyobujjega bakikkiriza era ne bakisekerako naye tugamba be abaffe Mickey Wine tali omu ku abo abakola NEC okulembeze yali ku platform emu n'awaayiriza n'alejja nga Kasolo era bwe yayogera omulundi guli n'ayogera ku Mr. Chris director wa film ya People's President kyandibadde yeetonda ku platform endala ey'abantu abagunjufu nti he's a homosexual nti era yali mukyala w'oli bwe yali ayimiridde naye Chris bamuzaalira Uganda he's a Ugandan wadde muzungu ekyokubiri Chris be bazimba eddwaliro erya Kisizi hospital ekisizi kakati olw'okubanga nti ffe bye mutwogerako anti gambye ayina abaana ayina omukyala lwakuba nti wano kati ono kati ekyo gwokimanyi so ebisaliddwawo ate ekyo kiyinza kwogera gwe minisita kukyogera ku muntu kuba tofaayo kakati ate wano amateeka tegakola kubanga n'abamu bafatwala kooti ebisaliddwawo ekisooka ababaka bazzeemu ne bakuba ekirayiro ekipya ekirayiro kitya reaffirmation ku nsonga y'obutakkiriziganya na nguzi ku nsonga y'okumakinga sure nti tebeesemberezanga nakyemalira mu ngeri yonna nti bagenda kusigala nga batwala obuvunaanyizibwa bw'obukulembeze obwabazikibwa amaanyi g'abantu nga bwakitiibwa era nga bwe babadde babutambuza abakyabutambuza nga bwakitiibwa ne self reflection ekibiina n'okubateeka ku speed ku events eziriwo kubanga kokase badde tesinkanangako okuva ekibiina lwe kyasalawo ensonga ya Honorable Mathias Mpuga so wabadde waliwo obwetaavu okubatekinga through ku nsonga eziriwo nabo okuba n'ensonga ze bongera okuttaanya ku nsonga ze zimu so n'ekyo kittaanyizaako ekirayiro kikubiddwa cohesion esuubiddwa tekeddwa bulungi era tukakasa nti ffe who we are mu nnaku ezitali zaawala mujja kulaba what really the National Unity Platform is more than your pessimism that you have been fronting.